Tugeze ku ssuula egamba nti olugendo lw'e Tanzania. Mwana muwala yasula akulungutana lwa lugendo olwo lwe yali teyetegekedde n'obulamu bwe yali agenda okuyingirira obujja. Mukazi wattu yasula asaba Katonda amusonyiwe bw'abanga ddala yasobya. Abawaka bonna baasula emitima gibali ku mutwe lwa ssuubi gwe bayitanga ssuubi lya waka, okuwulira nti agenda okutambula olugendo olunene bwe lutyo ate olutali lwesiimire. Kyokka bonna bajja mu kisenge kya ssuubi ne batandika okumugumya. Bayimba ennyimba ezitendereza omutonzi era ezaagumya ennyo ssuubi. Enkeera essaala eyalimu n'okumwagaliza olugendo olulungi baagisaba mu bunyonyi. Abawaka bonna baamuwerekera ne bamutuusa ku bbaasi. Ng'era bwe bamugumya wamu n'okumusabira atuuke mirembe, bbaasi eba tennajja kusaasira kannyina kasuubi akaali kamuddako, kye kava katunuulira ssuubi enkakaba etunulwa alagirira omusota nga kajja n'ebiyengeyenge ne kagamba maama waako nti, maama, ssuubi lyaffe alagawo obwomu bw'ati, ssuubi teyamanyira kutambula bwomu. Lwaki maama? Waakiri nze simuwerekerako, bw'anaamala okutuuka nze n'enkomawo era ne mbabuulira nga bwe yatuuka obulungi. Taata bambikiriza muwerekereko. Taata w'abaana yatunula ku maama w'abaana, buli omu n'assa amaaso wansi era ne bayungula amaziga ge bataamanya na gye gaava. Kyokka tewaali ayanukula nga bonna abaali bawerekedde bali mu kufeesa. Bato ba ssuubi nabo baasaakaanya nga bwe bakiwagira. Lukambagga eyalabika nga kimuyitiriddeko yabuuza mukazi we nti, maama, ate bombi bagendeera? Maama aba tannayanukula, ssuubi kwe kwanukula nti, wamma taata waakiri tugende ne kusaasira kwa Mukama. Naye nze nzekka nga ne gye ngenda simanyi nayo, si kulwa nga ngwa mu bantu abali b'abantu nga ndi bw'omu n'embulwa ambika. Naye bwe tuba ababiri, abayita ababiri bejjukanya. Awo essaawa we yali etuuse baali tebakyalina kyakuddamu wadde ekyokwogera, anti ng'ensi ebasobedde. Balowooza okuwaayo abaana ababiri bagende ku mawanga nga ddala kuba kwekwata mu byenda, so nga n'okuwaayo omu nakyo kwali kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Balowooza okugaana mu maaso g'omwana waabwe ng'ajja kulowooza nti basindiikiriza musindiikirize. Kale baamala gakkiriza amuwerekereko era ne babongera ensimbi. Baasi yajja, Ssuubi ne mwannyina kusaasira ne balinnya era ne babawuubira. Bwe batyo ne bejjawo naye nga basanyufu olw'okugenda ababiri. Omusajja nga tavuga bbaasi aliko byanoonya, anti okutemya n'okuzibula nga bali Kampala. Mwe bataabandaala ne balinnya eziraga eruzirayogayoga nga bali mu mmeeri eyali eraga e Mwanza mu Tanzania. Emmeeri yabasanyusa nnyo ne bamalako ennaku yonna gye baava nayo ku mutala Bukwiri. Okusooka beewuunya nnyo obunene bwayo. Baali tebalabanga kintu kinene kityo kitambula ng'ate egenda eseeyeeya buseeyeeya ku mazzi. Bwe bagituukamu munda wammeera ne bongera okusamaalirira nga nti balaba ebisenge enkumu bityo, omwali amadiira 2 nga nno ga mulembe, kuba mwalimu televizoni, leediyo n'ebirala bingi ebyali bisanyusa. Eddiira erimu lyalimu likawunta eddene ne lifiriigi mwe baakimanga buli kyakunywa kye baayagalanga, so nga eddiira eddala lirimu nalyo agatebe ag'omulembe ng'eyo gy'otuula ne bakuleetera emmere gy'oba oyagadde. Mwalimu n'obufo mwe baazanyiranga obuzannyo bw'ekizungu, wamma ng'okutwalira awamu gali amadiiro ga mulembe ddala. Wamma ate bwe baatuuka mu bisenge olwo ne beerabira nti baali ku mazzi, anti nga biri ebisenge biyitirivu obulungi. Mwalimu obuliri obwala obulungi, emmere yalimu zikaabuyonjo ennyonjo ennyo ate ez'omulembe, ebinabiro nga mulimu amazzi agookya n'agannyogoga. Mukazi wattu Ssuubi yagenda n'atwala amaalo, ye bwe yagenda mu kinaabiro ne yeeyambula n'asumulula akafulejje k'amazzi mbwanaabe. Mukazi wattu teyamanya nti akafulejje kasumuludde k'amazzi gookya. Amazzi gajja mangi nnyo omulundi gumu gonna ne galyoka gamubabula akabina. Wama n'agawuliramu omusera. Yabama nga bw'awowoggana ne yeeyuna oluggi lw'ekinaabiro.
abaggulawo olwo ate najjukira nti ali bwereere n'asibamu. Yayagala okukaaba naye nga talaba waakaabira. Yadde emabega n'alaba akafulejja akalala akaalimu amazzi agannyogoga, n'oluvannyuma yafuna amazzi n'agatabulamu n'anaaba. Kyokka yavaayo nga yeewuunya amagezi g'Abazungu. Batunuulira abantu abali mu mmeeri ng'abamu beeyisanga abali awaka, nga nti abamu beetuulidde wali kitole beeriira mmere yaabwe, so ng'abandi batudde mu kiduula ky'ekinywi kyabwe beenywera kibbiya kyabwe. So ate abalala beetala bali mu kunaaba, abalala beebase, ate ng'abandi bali wabweru wa mmeeri bawoomerwa mpewo za ku nnyanja, anti emmeeri bw'ebedduka akawewo kaba kayitirivu obulungi ate nga kawooma. Kyatiisa abaana bano n'okuba kaluubiriza kyekyabakozi b'omu mmeeri okuba nti bo baali tebamanyi Luganda, so nga n'Oluzungu abamu nga bajabula lujabule, so nga abandi tebalumanyi. Baali bakisa ate nga bangu nnyo era nga baagala nnyo okubayamba, naye Oluswayiri lwabwe olutabavanga ku mumwa nva ku luno olwa wano naye luli olukambwe ennyo ssebo. Kale Ssuubi ne mwannyina nga tebakwasaamu wadde n'akamu. Nga bamaze okulagibwa buli omu gy'anaasula, ng'abakazi bokka n'abaami bokka, era nga bamaze okunaaba ne bambalako obulungi, nabo bessa mu woteeri balye ku mmere wamu ne kasooda. Bagenda okumanya nti emmeeri esimbudde nga batuuse nadda mu buziba bw'ennyanja, nga bo bali mu kweriira mmere na kwenywera kasooda. Mwattu tebaawulira na bwesimbula, anti yasimbula kimpowooze ng'eseeyeeya buseeyeeya. Mu mmeeri basangamu abasuubuzi Bannayuganda bangi, Abatanzania, Abazungu wamu n'abamawanga amalala bangi, ng'era n'Abakwiri nabo mwebali. Abaana beewuunya nnyo bwe baalaba nga Abatanzania bonna we baali boogera Luswayiri lwokka. Ssuubi yabuuza muto we nti, owange kusaasira, Tanzania tebabanga boogera Luswayiri lwokka, olwo ffe abatalumanyi ani anaatuyamba? Ko kusaasira nti, leka naawe golowooze waffe teriiyo boogera Luswayiri, naye kitegeeza nti ffenna tulumanyi. Ko Ssuubi nti, munnange nze mbadde ntidde gwe munnange okugenda gy'otumanya ate nga n'olulimi tolumanyi, tolaba nti osanga obuzibu bungi. Kusaasira abatannaddamu wamma ne zireeta abasuubuzi Abakwiri. Baayingira omulundi gumu nga bonna bongerera waggulu nga laddu. Saagala bantu nga baleekaana, ole n'abeera mu takisi yonna n'agyetikka, omu ng'ali eno mu maaso omulala eri bw'alagiriza ono. Nawulira nga n'emirembe gikuweddeko. Munnange ne basaanikira ennanka yonna nga boogerera waggulu. Songa enkyakaali gye baali bakuba ng'eringa eyali ku njovu ekavumba. Abantu bonna abaali mu woteeri nga balya baakyuka ne babatunuulira, naye nga bongera kulasana na kuleekeeza nga ndegeya. Abamu baali boogera Oluganda nga balugwa, songa ng'abandi balutuusa bulungi, naye ng'olw'okuba bw'oba ebweru wa Uganda naddala Tanzania ng'oli Munnayuganda, bo abeeri bakuyita Muganda. Koba Omulugwala, Mukwiri, Munankole oba Muganda, bo bamanyi nti buli ayogera Oluganda aba Muganda. Bwe batuuka mu woteeri ne bamagamaga bwe baba batuula, kye baava batuulira ddala awo awaali Ssuubi wennyini. Akameeza ne bakajjuza. Nkugambye nti abantu bali woteeri bagyetikka. Omuweereza wa woteeri bwe yajja, omusuubuzi omu gwe baawulira bayita erinnya lye Manooti, ekitegeeza nti nsimbi, ye yayogera n'omukozi ono era n'amugamba mu Luswayiri nti, awa wote wapatie kila kintu wanataka mimi ntalipa. Oluwulidde Oluswayiri bwe ndufuuwa? Wulirayo. Awa wote wapatia kila kintu wanataka mimi ntalipa. Kankuvuunulire sijja kukulukisaayo kuba ndaba kati awo gambo baategeeza ki kati kankuwe. Yagamba nti bonna bawe kye baagala nze nja kusasula. Mimi talipa nja kusasula. Osaaga n'Omuswayiri. Yamugamba era nti n'abaana bano nabo babalireko nja kubasasulira. Olwo ne babala ensimbi z'abantu 8. Olwo Ssuubi ensimbi ze yali aggyeeyo okusasula n'azizza mu ndyanga ne yeeyanza. Manooti yabalagira bonna babawe kye baali baagala okunywa.
Suubi ne Kusaasira bo baasaba soda naye bali bonna baasaba bbiya okujjako omu eyabeegattako oluvannyuma ye ng'anywa soda n'amazzi wamma baasimbula emboozi n'egwa amakerenda. Omanyi Suubi ne Kusaasira nabo baali banyumya bulungi nnyo. Wamma olwo ne lwogooma. Abasuubuzi baabuuza abaana bano nti mmwe abaana abato bati abali mwekka mulagawa? Ko Suubi nti tugenda Tanzania. Ko bo nti mugenda kukolayo ki? Ko Suubi nti tulina gwe twagalayo. Ko bo nti temugenda kusuubula mmwe? Ko Kusaasira nti ffe tetulimba tuli balokole wazira tulina gwe twagala okulaba ali bulyanswa naye tetumanyiiyo. Baabasuubiza okubatwala babalinnyisa ebbaasi z'ebulyanswa baleme kutawaana wadde okubbibwa. Abasuubuzi baalina ensimbi nga mpitirivu obungi kubanga baalagiriza ebyokunywa n'okulya nga biyitirivu nnyo. Olwo bonna ne balya ne banywa ne badda ne mukati ne beewogoma. Kusaasira yeewuunya nnyo kuba yali tamanyi nti asobola n'okumalamu eccupa za soda eziwerera ddala 6 n'okumufumita takyamufumita mu nnyindo. Bannanga abaana mwanywako kasoda nga kafumita mu nnyindo ye kati nga takyafumi. Baneffe twanywera soda bane nga atufumita mu nnyindo. Kusaasira yanywa 6. Mwana tu yazinywa n'azimalamu. Yali enkoko n'emutama n'okumutama. Olwo n'atandika kugitunuulira butunuulizi nga nti yenna abiiginye empaawo kyayoya. Mukazi wattu Suubi ye yagendanga awugako buwuzi ku buli kimu nga nti olubuto lumuli mu mannyo. Kale bambi abaana beewuunya nnyo ekisa ky'abasuubuzi abo era ne babatya engeri gye baali banywamu omwenge obuteebalira batyo. Abasajja n'abakazi wammanga banywa omwenge n'ebyokulya ne mukeerere n'amwenya. Abaana balowooza nti oba bano balina musoke mu lubuto nga yanywa omwenge ogwo. Gwe ssebo nga bamalamu eccupa bakwata ndala, bamalamu eno kuleeti bakwata ndala. Nkugambye nga abasajja basunda omwenge. Emboozi eyasinga okubatwala omuluka yali yakuwakana n'abaana bano mu byabalokole. Omanyi Suubi nga bw'otandika ebyekirokole ng'olwo wamma munaasulawo. Mpozi Suubi mukazi wattu baamwokyayo akabuuzo kaali kamu akaamufumita empiima mu mutima. Kyamuwunza nno ne kimugozoobanya. Yenna ne langi gye yalina emmyufu ennungi n'efuma. Yagenda okulaba nga Kajjampuni abalagadde mu bbwa. Ko ye nti Kusaasira wamma gira tugende tuwujjaale n'omulenganjuba ndaba gwenyodde. Anti bagenda okukebera ku mulenganjuba ogwali awo ku kisenge ky'emmeeri awo mu wooteeri nga gubagamba nti ebula 10 okuwera omwendo ogw'ekiro. Kanve enkoto anti nga ne byayokya biyidde. Munnange ne Suubi yabeetegula si kulwanga bamwokya ebirala ebisinga omwennyango ogwokya. Anti baamubuuza nga balaba empaka zikalambidde nti naye gwe omulokole otugambye nti weekuuma nnyo obutayonoona n'okugoberera amateeka ga Katonda. Musa ge yateeka ku lusozi. Musa ye yagateeka ku lusozi ndi Sayuuni. Ebyawandiikibwa bituufu bino. Mbu Musa ge yateeka ku lusozi Sayuuni olusozi terwali Sinaayi. Muwandiisi wano watulimbamu. Naye omuwandiisi agambye nti baamubuuza nti otugambye nti weekuuma nnyo obutayonoona n'okugoberera amateeka ga Katonda Musa ge yateeka ku lusozi Sayuuni, naye ggwe omwana omuto otyo ate ng'olina ssukuulu ggaalo oba toli mwenzi olwo olubuto olwo ddala olwo oli kuli mu mannyo. Olubuto olwo walugjawa lwe tulaba? Kyoyagala okutuliima nti baakukwata bukwasi nandiki walunywera mu mazzi nga luzaalo? Tubuulire. Omanyi Suubi yali alowooza nti bambi abantu tebalaba lubuto, so nno wa nyabo si we kiri. Embagubagu z'abasajja nga zeetegereza abakazi naddala nga zimaze okunywamu ku twenge. Ate omanyi okukimugamba baamala kulaba nga Yesu lubabba ebigambo by'omugagga Manooti bye yali amusaba amuyambeko ekiro ekyo, ng'omuwala yeekwasa mbu ye mulokole n'olwekyo tasobola kwenyigira mu mikolo gya bwenzi ng'egyo Manooti gye yali ayagala okumuyingizaamu. Kaakati ddala bajja bamusuulako ekibuuzo, omwana omulabi ali lubuto, kaakati ate oyagala omweyigiikirize. Naye agasajja agamba nti okwenyonyongoza kwa Suubi kwakola bubi nnyo Manooti, so nga
yagula ebintu byonna mbu omuwala amuwaane era amanye nga bw'alina ensimbi mbu kimwanguyire okumukolera buli kye yalinga ayagala. Naye bwe yalaba omuwala ataddewo enkonge ey'obulokole naye mbu kyeyava ajjayo bwino ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Bambi Manoti teyamanya nti bwino we ajja ate kugoba bugobi muwala, kuba ye yagamba banne nti bannange omwana ono ne bw'atakkiriza lwaleero bye mmusaba mazima era mpulira bulungi kasita abanga atudde wano n'ennywa omwenge gwange nga bwe mutunulako ekyo kimmala. Yagenda mu maaso ne yeewuunya nti bannange ddala Katonda atonda, naye basajja bannange njagala mumbuulire ekibi ekiri ku mwana omuwala ono. Nze mazima nakkiriza okunfumbirwa wadde alina olubuto olwo. Amazima ga Katonda mu ggulu mutwala nalwo n'omwana ng'azaaliddwa ne mmulabirira ng'owange. Yatandika okumulonda okuva ku munyeze yalina nnungi mbu ezisinga ettaala. Yeewuunya eddoboozi lye yalina eddungi mbu era erisinga ennanga. Bonna baakakasa bwe yagamba mbu yali talabanga ku muntu alina njala nnungi nga za ssuubi, mbu kazibe za bigere oba za ngalo bukyazaalibwa, era yamwegayirira mbu tassangako bino birangi n'azoonoona. Omusajja yamwewuunya akasusu akaali akamyufu ng'endeku okuva ku kagere akannaswi okutuuka ku mutwe waggulu. N'agamba nti kale oyo taliiko kizigo kya bbeeyi, naye laba akasusu mbu naye watya ng'okongeddeko akazigo ak'ebbeeyi. Abasajja bonna beewuunya omwana oyo mbu nga ddala si mulungi naye mulwadde. Beesiimisa omusajja yali yamufunyisa olubuto mbu naye bajja kukozesa ensimbi zonna era bamumubbeko. Kyokka okuwaniriza kudda ku bbali bambi, naye essuubi bambi yali yalungiwa. Yalina enviiri z'amasadde, ebisige bya nnanda, amaaso nga ga kimbejja nga n'akayindo kalaalo. Yatunulanga mpola mpola ng'atunuza kisaso ng'ate era ng'atunuza kwagala kwereere. Kale nga kizibu nnyo omusajja okumutunulako n'atafa mabbabbanyi, oba okusigala ng'aluzooledde n'amalusu okumuwandagala obuwandagazi n'olumu okugawoota ng'enva. Wakati mu masanyu era nga bonna bategese okusula awo nga banywa nga bwe batunula ku ssuubi waabwe, ate nga bw'abanyumiza obubozi obuwoomerera era nga bw'ayogera nti baagala kulekeraawo. Ssuubi we yagambira kusaasira nti wamma mwannyinaze mperekeraako tugende tuviire ebibuuzo bya bino bye sijja kusobola kuddamu kubanga bitandise okunzijjako waaya ezimu n'obudde bususse tetwebake. Omusuubuzi gwe baayitanga Yanga yabuuza wamu n'okunenya Manoti nti Manoti olimba naawe gwe kikwogeza ebyo kiki? Kati mulokole bambi wuuyo anyiize, wuuyo agenda nakutulekawo so nga tubadde tuwoomerwa enjiri gy'atubuulira. Bwe mwegayiridde aleme kugenda n'agamba mbu ye ayagala kwebaka kuba enkya yali alina okukeera. Buli omu yasaako entunula eraga okusaalirwa n'okunyolwa na buli omu n'okumwegwanyiza. Bamugobereza amaaso okutuusa lwe yabulirayo, naye ng'abamu basamaaliridde, abalala bakanudde, so ate nga abandi bajula kumala gagenda nga bakwebera, naye nga byonna kusira nsano ku mazzi. Mwana muwala yagenda asiira ne mwannyina nga bakwataganye mu ngalo. Olwo basajja battu ne basigala okulengera akabina akaali kamukira ak'ensejjere. Entumbwe ye eyamyuka bwe myumyumyu ate eyatuula obulungi ku kakongovvole era nga ya kikyala. Baalengera entambula, entambula ey'essimbo gye yatambuzanga nga bw'esiira. Wamma bwe yavaawo omwenge ne gukaawa era bonna ne bagenda ne beebaka. Abaana olwagwawo ne bayira ekisisimuka bagenda okukikuba ng'obudde bwakedde dda nga n'emmeeri yagobye dda ku mwalo e Mwanza mu Tanzania. Kyokka beewuunya emmeeri engeri gye yali eseeyeeyamu ku mazzi ng'eringa eri ku lukalu. Beewuunya embiro ze yali efubutuka ng'esingana zino bbaasi za gaso. Baayogeraganya nti wamma okutambula kulaba okudda kunyumya
nti naye wamma banyumiddwa emmeeri n'amazzi. Emmeeri olwasimba ku mwalo bweti abaana ekyabamala enviiri ku mutwe era ne batya nnyo, kwe kulaba n'okuwulira nga buli muntu yenna eyali mu mmeeri yatandika okwogera Oluswayiri ng'ogasseeko nabali abasuubuzi mikwano gyabwe. Okuggyako abazungu bokka be baanyumyanga mu Luzungu naye nga bo balina zimaapu. Tetuziyita zimaapu, ekigambo by'Oluzungu tetubyogerako zi, tugamba balina maapu enzungu nga kwe bakeberera gye balaga. Suubi yagamba mwannyina nti olabye obwedda gwo wakana kati owulirayo ayogera Oluganda oba Oluzungu, bonna boogera Luswayiri, fyokka ffe tetulumanyi, bannange twafudde dda. Baba bakyatokooteredde. Abasuubuzi mikwano gyabwe ne bajja ne babagumya, bababuuza oba ddala abantu bonna baali balina kwogera Luswayiri. Babakakasa era ne bakaatiriza nti anti olwo lwe lulimi lw'eggwanga, nti era okukusanga ye bannaye Tanzania boogera Luswayiri lwokka, nange kankalambala embuuze. Bo tebalina nnimi nnansi zaabwe ez'amawanga gaabwe. Babakakasa era ne bakkaatiriza nti anti olwo lwe lulimi lw'eggwanga, nti era okukusanga ng'oyogera olulimi olulala naddala mu kibuga leero nga waliwo omuntu atawulira lulimi olwo, ogwo guba musango gwa naggomola. Ebyo bye baali baagala okutukakaatikako wano mbu tulina okusoma Oluswayiri, kubanga Oluswayiri lwaki si lwakyeyagalire. Tulekewo ennimi zaffe ennansi, tutandike okwogereza ennimi z'Ekiswayiri ezitalina na mawanga nti zirina eggwanga liino, nga tetulina nnimi Katonda mwe yatutondera ffe. Bannange ekyo nedda. Nti era okukusanga ng'oyogera olulimi olulala ogwo gwa naggomola, otwalibwa ng'alidde mu nsi y'olukwe nga kiki ennyo. Abantu bonna boogera Luswayiri lwokka ng'era baluyita lugha ya taifa, ekitegeeza nti olulimi lw'eggwanga. Omanye era abo Abatanzania bagamba mbu bonna ba Luganda nga bakozesa ekigambo nduugu, ekitegeeza nti Sseruganda. Bw'ogattako olulimi olumu Oluswayiri, kale bw'obasanga olwawo okwawula amawanga gaabwe, so nga balina amawanga mangi nnyo ddala. Ekyo kye mbadde simanyi. Kakati nga tulina amawanga gaffe wano, nga kitugaana okwogera ennimi zaffe kiki? Katonda yali musirwa zitutonderamu. Mpozi ekizibu kye baalina ebyobuwangwa byabwe naddala mu kibuga bigenze bisereba, n'awamu byaggweerawo ddala olw'obutabimanya, anti n'ekikulu ennyo ng'ekyolulimi abaana bangi tebamanyi nnimi z'amawanga gaabwe kuba tebalina we bazoogerera. Era nze nalaba nga mu myaka mpawe gijjaaga amawanga mangi mu Tanzania gajja kusaanirawo ddala, naddala agali mu bibuga kuba tebakyamanyi nnimi zaabwe wadde ebyobuwangwa byabwe. Suubi yagamba kusaasira nti n'olwekyo ffe abakwiri twongere okukuuma olulimi lwaffe n'ebyobuwangwa bwaffe. Olabye munnange okunyagako olulimi lw'obwe kutwala wano mbibagamba mukyala wuuno yafa wuuno abyogedde. Amawanga gasaanirawo ddala. Manooti ne Yanga babeebugirako ne babayamba nnyo era ne babapangisiza n'emmotoka eyabatwala ne batuusiza ddala ku bbaasi ezaali zigenda e Bulyanswa. Babasaliza tiketi era ne babaleka nga bayingidde munda. Bannyonnyola kondakita nti abaana tebamanyi Luswayiri, nti mubatuusiza ddala ku kyuma ne mubalaga we balaga kuba tebamanyiyo ate tebamanyi lulimi Luswayiri. Abaana baasanyuka nnyo era ne batendereza Katonda waabwe olw'ebyo bye yali abakoledde. Baabawa endagiriro zaabwe zonna nti bwe banaaba bavaayo eyo gye baali balaga bajje bongere okubayamba baleme kubula wadde okubbibwa oba okubonaabona. Anti ku luno Suubi yayiga okulimba bwe yakuusa nti baali bagenda kulaba mwannyinaabwe eyali abalinze ku lunaku olwo, nti era bajja kudda mangu nnyo, nti era babalindiridde baddeyo bonna e Bukwiri. Nga bali mu bbaasi paaka beewuunya nnyo bbaasi ennyingi ennyo zityo bo ze baali tebalabangako olw'obungi n'obulungi bwazo. Sikutendera kusamaalirira kwali wali nga balengedde bbaasi kalina abiri gye baali batalabangako. Olwo bajjukira maama waabwe bbaasi ze yali abanyumirizaako ze baayitanga bbaasi Kabandole. Mbu zaalingawo e Uganda ne Bukwiri ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa owookubiri nga nazo za kalina abiri era ne besunga nti bwe baliddayo eka balinyumizaako nnyaabwe nga nabo bwe baali balabye
basobye ku bbaasi ezo. Nga yonna bbaasi ekubyeko obugule, omugoba waayo yayingira n'agisimbamu ekisumuluzo n'awogganira waggulu nti "Nendere ya bwana," ekitegeeza nti tugende mwattu. Kokonda kita nti "Twende," ekitegeeza nti tugende. Mwana mulenzi nga tavuga bbaasi aliko kyanoonya. Wammanga awuuba bbaasi eyali obwaguuga n'agifuula ng'embuyaga, ng'era bwe kuyitako bweti ng'oli kumpi n'ekkubo nga bw'oba tewanywedde masajja embuyaga yeekukuba ne weesanga ng'ekusudde eri ku ttale oba mu luguudo mwennyini. Era abantu baali baagiyiga nga bwe bagirengera bagyesega bukyali. Bwe waddanga mu luguudo nodda mu kwenyonyongoza obwenyonyongoza n'emala ekusanga nga tetawaana kuteesa naawe wazira okukukwata n'ekasuka eri n'ekuteeka ku bbali yo ne yeeyongerayo. Leero nno buno obubuzi n'obusolosolo omwana bubwa nga binkobe obutulume n'obulala bwonga teyosa kubulinnyirira n'okubulya mbwera kye bava bagiyita mulyambisi. Okutemya n'okuzibulanga ekibuga bakyamusedda nga mulyambisi liri mu kuwologoma mwasanjala eyali kawerette ng'erigenda ennamugongo. Munnange nno okuva e Mwanza okutuuka e Bulyanswa tekaali katemerero, naye kwali kusiyagguka ggendo ddala, ng'era mayiro eziri wali ow'enjogera embi aziyita binyinyi, anti zaali zikirako obugulu bw'eggongolo obungi. Nga bwe nsimbula e Mwanza ku makya essaawa 4 nga ntuuka e Bulyanswa essaawa 10 ez'enkeera, kale olugendo toluyita lwa mannyo wenu. Abaana baatula mu bbaasi wamma ne basiisira. Baakubira omwo ebisisimuko mpaawo yabimanya muwendo gwabyo. Abaana kye baalaba mu bbaasi muli balifa bakinyumya. Gwe ssebo okusulanga mutemya bukofu gwanti okujjako okwewejjeekerezaako awo mu ntebe mwotudde n'otandika okutema ebisiki. Otuuso otulole twakubbanga katono, ate bwe yalinnyanga ku kiziyiza n'asiba bbaasi omulundi gumu ne weekanga n'osisimuka ate olwo n'oddawo. Bw'otyo obudde kejenge nga mpaawo twolabye nti tuutuno twannamaddala. Naye nno munnange mutuloololo otwo otutonotono nga bbaasi teyisawo basaabaze gye balaga neeyano, anti wabanga owunguddeko ogenda okudda engulu nga bali mu kabuga kalala. Bwe wabanga omanye ebitundu ogenda okulaba nga akabuga k'olimu kamuli mu maaso nnyo ng'olwovaamu ng'atodda emabega. Baalaba abantu basusse okubayisaawo kye baavanga balagirira buli siteegi bbaasi weeyimirira, abasaabaze ne bawulira ne batayisibwawo. Uganda okufaanana ne bukwiri ne bwe bagiyitanga ekkula lya Afrika wamma ddala kituufu, kubanga bannange ensi eri naawe ogitunuulirwa n'osoberwa. Oyinza okusanga ogutundutundu ogunene nga gwonna biyinjayinja bityo bityo n'otuuka awalala kumpi nga ddungu jjereere, ate waliwo woosanga nga wagimu awo ate nga balirirwe nnyo, so nga ate n'enkuba nga bw'etonnya mu bitundu ebyo ng'eyinza okutonnyera ennaku nga 3 nga tasirise wadde eddakiika emu bweti ng'etonnya bikokyo. Olwo n'ekya okumala olunaku lumu n'eddamu ennaku nga 4 oba 5 nga tesiriseemu, olwo n'eryoka ate eddamu oluwandagirize okumala wiiki nnamba. Omwo mu luwandagirize b'abantu mwe baasigiranga emmere yaabwe, anti mu mwaka etonnyamu amazooba 3 gokka, olwo ate n'erinda ate eddaaze eddala. Munnange nno ne kwolwo abaana lwe bagenda enkuba eyo bikokyo, abaana baagisanga ku kyalo ku Faloho. Basanga yakatonnyera ennaku 2 ng'etandise olw'okusatu. Abaana baayisaamu amaaso mu ddirisa okutunula ebweru nga balaba mazzi meereere nga tokyalaba na ku ttaka wadde omuddo. Baatya ne bakamala bambi baayagala okubuuza abatuuze b'eyo bwe gubadde, nga nti bawulira buli omu atandise okwogerera waggulu, kyokka tekyasoboka nga nti tebamanyi lulimi lwabwe lwonna naddala Oluswayiri olwali lwogerwa mu bbaasi yonna. Baatandika okutunula kizinzi badde ng'azadde ekifudde, nga nti balaba yo bbaasi emisinde gy'eriko amazzi etinda matinde. Ng'omugoba avugidde ebbaasi eyo mu mbeera bw'etyo emitala nga giijo, yatandika okusala ku misinde mpola-mpola, abasaabaze nga balabidde ddala nti mulyambisi avugirwa mu kasoobo ddala. Bonna baatandika okuyimirira balengere gye baali balaga. Olwo ne balyoka balengera emmotoka nnyingi mpitirivu wamu n'abantu enkuyanja. Mwana muwala Ssuubi yagenda okulaba ng'abasajja abamu bavudde mu kutunula ate ne basamaalirira busamaalirizi.
Waliwo omusajja yali amuliraanya awo okumpi. Mwana wange yagenda okulaba ng'endusu zimuyiika ng'ez'omwana omuto, nga bwe ziba zikyayiika n'aziwuuta ng'enva. Bonga bwe ziba ziyiika olwo n'aziwuuta ng'enva. Olwo Suubi n'alyoka atamu omusajja oyo n'adda ne mu kati ne yeewogoma nga tayagala na kumutunulako, naye eriiso lyakula bulala anti lyeyuna nnyo okutunula awabi. Suubi yagenda okusuulayo eriiso ng'alaba omusajja endusu akombankombe ng'alidde ebyassava mu kifo ky'okubunira zirekeraawo okujja. Suubi yeewuunya nnyo obusirusiru bw'omusajja oyo anti nga bwenkana n'obwasaamirivu bwe. Ye Suubi tavumye. Omugoba ng'alinnyidde ddala ku kiziyiza, baasibira awo awaali emmotoka ennyingi bagenda okwetegereza ng'olutindo gaggadde era obwaguuga olwali lutwala amazzi enkuyanja nga gava mu kiyanjayanja ekyali kitera okujjula ne kibooga ng'enkuba etonnye. Kale olwo olutindo amazzi mwe gaayitanga lwali lubotose ne lugwamu n'ebyuma byali birutindizza nga bikuluggusiddwa. Bwe wabeeranga ku ludda olumu n'olengera olulala nga tosobola na kulaba we lwali olw'omujjuzo gw'amazzi ng'olengera kiyanjayanja kyereere. Bonna abaali mu bbaasi baazikubamu ne zaaka omuliro nga nti bakakasiza ddala nti okujjako okuddayo gye baali bava balinnye eggaali y'omukka oba ne balinnya ennyonyi oba ne bayita eri ewala ennyo, anti ng'olwo mu kkubo baba bajja kumalamu ennaku nga 7 balyoke batuuke e Dar es Salaam. So nga wano baali baakumalamu ennaku 3 zokka oba si ekyo nga basigala awo okumala emyezi nga3 miramba n'omusobyo. Wamma omutima gwabatyemuka. Omugoba yayimiriza bbaasi mu kkubo wakati n'oluvannyuma n'afuluma. Ng'afulumye n'abasabaze bonna ne beeyuna ebweru. Mu bangi abaafuluma okwetegereza n'okubuuza bamanyi ekigenda mu maaso, Suubi ne mwennyina Kusaasira nabo mwe baali. Mbu nabo bagenze kubuuza beetegereze, naye wamma ggwe weebuuze nti ng'olwo babuuza mu lulimi ki lwe bategeera. Mwattu bwe baalaba ng'abantu abali mu kakuukulu awamu nga baliko bye boogera nga nabo bambi mbu basembera mbu bawulire, nga gy'obeera nti ebyogera baali babiwulira, kyokka ng'oyinza okwebuuza nti kale bano abaana enkuba ebakubira ki? Gwate abaali batawulira byogerwa, anti bonna baayogeranga Luswayiri lwereere. Oba ab'amaato baavaawa, abaana bagenda okuwulira ng'abasajja balinga abayimba naye nga baleekaanira waggulu nnyo nti Kipikini, Musoma, Halilagwe pamoja na Bulyanswa, Mopande wa Upesa, Pundini, Mwendereya na Safari. Oluwulidde Oluswayiri. Kipikini, Musoma, Halilagwe pamoja na Bulyanswa, Mopande wa Pesa, Pundini, Mwendereya na Safari. Kankuddiremu baaba olabika obuze. Abaali beeyongerayo e Dar es Salaam, Bulyanswa n'awalala balinnya amaato gabasomose batuuke emitala gye banaasanga bbaasi ezinaabongerayo. Munnange abaana tebaategeera byali byogeddwa kuba bonna baayogeranga mu Luswayiri, naye bwe baalaba ng'abantu kumpi bonna abaali mu bbaasi yaabwe baggyeyo ensimbi basasula bwe balinnya amaato ne bamanya ekyokukola. Beewunya baali basasudde ensimbi za kubatambuza okubatuusa gye baali balaga e Bulyanswa, kyokka tewaali yasobola kuddizibwayo wadde n'omu kuba zaali zisigadde mabega ku kitebe ky'e Mwanza. Suubi ensimbi zaali zimukendeddeko kyokka nga tebannatuuka gye balaga. Ye ssente baazikozesaaki ki bano abaana? Bali abasajja bamanooti baabasasulira n'ebyokulya ne babagulira, kati ssente zaali zirazeewa. Kale batulabe. Naye nga mugumu nti kasita olunaava mu bbaasi banaaba batuuse. Abasaabaze bangi baayomba kumpi kukuba kondakita nga bamulanga obubbi olw'obutabaddiza ssente zaabwe so nga n'okubatuusa tabatuusizza. Bambi abantu abamu abataalina za nfisi baasalawo bamale gasigala mu bbaasi nga nti tebalina zibongerayo. Musajja wattu yagumya abasaabaze nga bw'atajja kugoba musaabaze n'omu mu bbaasi okutuusa nga bamaze okukola olutindo oba si kyo
ajja kubazaayo e Mwanza olwo balabe ebinaddirira. Abaana baali basazeewo basigale mu bbaasi nga nti n'ensimbi zikeeye, naye nnyabula omutemampola gwatandise dda okubakola ogwa Walugali. Ebyokuza eri omwe abaweereza baabyanguya nnyo, naye wamma nga biri ku buwanana n'ebindi nga bigula busanga, oba oliawo bandyekutte, naye nnyabo ng'obuligo obuli ku bali taagala bantu bajaafu.